n'abanyoro kati muli mutya mwebale emirimu mwebale kukuuma kitweka oba mwebale okulabirira ekitweka tubalinza ku puroguramu omuntu w'abantu olunaku olwaleero nabbi kambuuzeeko ate bannaffe okuva ku luuyi luno mulimi lwe bategeera olulungi era ng'olunaku olwaleero tubaleetere omwana waitu Honorable Nabbanja Robina olulimi olwo nazadda omuntu ayinza gamba oba nasuze eno nengezaako okulyasinga mpolampola amanya gange eza Sumaya Mwonge bwali ku program omuntu w'abantu tewali mulala omuntu w'abantu olunaku olwaleero ye Honorable Nabbanja Robina tugenda kuba nga tumusisinkana ate atubuulire ekitundu kino akikwasaganyiza atya obulamu bwe butambula butya tuwulira nti ye commissioner wa parliament bo bakola biki nze mubufunze nategeddeko babe bategeerera Uganda yonna okutwaliza awamu onambuulira Gatusanyisa okukulaba kale mukwala Honorable yes orota ndi kulungi ekyo tugwe mu kafuba tugwe mu kafuba ego ebale kuija nebale kuija bagamata nzije nzize ebale kujja nzize ego ego kwebaza ego bokkiriza nti kale okay kale ego Mweja kwanga mbitegeera bulungi ono ye Honorable waffe gwe tugenda okwanga tukutuusako olunaku olwaleero anjigiriza bulungi olunyolo ndowooza we naviira wano nga nkuguse ojja kubanga oli kafulu kati ngamba mu lunyolo ojja kuba oli kafulu nja kubandika naye kafulu mwekiri ewammwe kiriyo nawulidde mbugwe musaafiiri musaafiiri kitegeeza ki musaafiiri ye mwami wange nze dda nali mmanyi guno omutwe ogwogera gwe bayita musaafiiri nagambye ate Honorable gwe gwali omutwe ogwogera edda Honorable ekitundu kigamba kitya tuli bulungi nnyo muli bulungi oluganda olutegeera bulungi nnyo mumanye ennimi manye ennimi nga 6 banangama nkuyita Honorable sooka obuuze ku muyi wa Bukete TV abatulaba mwenna abantu baffe bannayuganda naddala abantu bange benkiikirira ab'Ekakumiro nsanyusa okuba ku puroguramu eno ab'Ekakumiro wabuuze mu lunyolo ab'Akakumiro abakibaale naikaye nenkiikirira Kagadi Kibaale kuba kyokulamukia kwange muli mutabalungi tuliyo tuliyo ego Honorable lwaki tubabuulidde ku mannya go amabara gange ninywe Nabbanja Robina ndi mukurasa omukyala wa district ya Kakumiro baitu nkaija mu district enkoota ya Kibaale ndi omu abakurasa abalabiremu ntavuganyizibwe wavuganyizibwa nali unopposed kandi naikiro mu parliament ndi commissioner wa parliament ya Uganda akakurataako akafuga parliament ya Uganda yona akakiiko akafuga parliament ya Uganda yona okay so tuli ba commissioner bana abasatu ba NRM omu opposition aliyo nyowe Honorable Nabbanja aliyo omukuru Rwakajara aliyo omukuru Peter Ogwang na mukyala Cecilia Ogwaro nikako ebitibwa akakiiko akafuga parliament yonna commissioner kitegeeza commissioner omulunyolo njogera lunyolo baluganda byonna tabika fe byonna tubiwulira commissioner wa parliament ye alondebwa mu babaka parliament bebefunye ku kisanje ekyo kati ekye10 commissioner omulimo gw'empozi gw'emanzira naye nga commissioner ye commissioner wa parliament okulabirira ababaka ensako zaabwe okulabirira ba staff ba parliament ensako zaabwe okulaba empisa z'ababaka okutunuulira engeri parliament gyekolamu emirimu gyayo ate bwe tutuuka ku commission baddamu ne batukutulamu ebiwaayi kati nze nkulira akakiiko aka audit committee
audit committee eya parliament nebuuza bani abawa abaka parliament omusimbi omungi kuti abagugereka nga yefese omusimbi omungi si mungi bannaye omusimbi guli gumpitirirako olumwengamba tegukuleta kasajja ku mutima nange ne kinyegenyege eki omusimbi si musimbi mungi okusinziira ku mirimu gyaffe bw'otunuulira emirimu gy'omubaka gy'akola n'otunuulira gye tuva Sumaya wakatuukira wano n'akafuna abagenyi obalabye ate kati ekindeese wano era nzize kukola mirimu gyaffe gy'ababaka bwe kinaaba kisobosa ojja giraba omubaka wa parliament kwegamba komishoni emutunuulira asobole okuweereza abantu be nga tatataganyizibwa mu parliament katusooke tuwummuzeeyoko abantu b'ekakumiro ozze otya okubeera eno nze nazaalibwa eno wazaalibwa eno nazaalibwa mu kyalo bakiyita Nkooko eggombolola ly'Enkooko ekyalo bakiyita Kamusenene wano najja kufumbirwawo nakukolerawo asooka otubuulira obuvo n'obuddo obwa Nabbanja oli omwana omuwala omuto gwe twalabanga nawe wayambala zino gundi uniform za polista nze nali nzirina ezo si za bbeeyi nnyo ate gwe wayambala ti jinja atunyumize omwana oyo yali abeera wa nazaalibwa omwami n'omukyala Kayiira oyo yabeeranga mu kyalo ky'e Kamusenene omusajja oyo nga mutunzi wa kyalaani naye ekyomukisa omubi yatufaako nga naakatuuka mu P7 kati n'ensigaza maama wange mukyalo oyo bamuyita Nakate naye ng'ewaabwe Mubende eyo kati omukyalo oyo okuva olwo n'abeera naffe nga tituli mwana omu tituli babiri twali baana 13 nga bonna bamaama omu bamaama omu nze nali namba 5 olwo ne musomera wa nze nasomera Nkooko primary school okuva mu P1 paka P7 era ku mwaka gwange ndowooza ye first grade yaliyo yokka Enkooko ebiseera ebyo UPE yati najja naye singa yali UPE ndowooza first grade yali baddeyo yokka Enkooko bwe namala neŋŋenda taata bwe yafa nemba nga sobola kweyongera kusoma kati ne batandikawo essomero baliyita Nankandula senior secondary school ebiseera ebyo nga mulimu entalo muno kati nze maama n'agamba nti oba tukutwala eyo nga ntambuza ebigere ziriwo mayiro 7 okuva ewaka nga mpita Enkooko neŋŋenda Kiyuni eri Kyankwanzi district Kiyuni nagisanze nga nzija ayo yeno ye Mubende waliyo Kiyuni endala eno ey'Ekyenkwanzi Kiyuni kati awo waliwo essomero baalitandika mu biseera ebyo nga baliyita Nankandula kati nitandika S1 nga nkeeranga ku makya nenvuga eggaali olwo ebigere obivuddeko taata bwengeri gye yali afudde nga waliwo eggaali ewaka waliwo okuvuga eggaali nga nakyo nsibako ebitabo byange era nga bandaba bulala nga bagamba naye oyo oba alizaala n'azaala oyo oba alizaala oba neze nazaala buli mwaka buli ki ayo tetunatuukayo bukanaawe buli mwaka ng'ozaala nsobola okukikola naye ate nga navuga eggaali nga ndi muto enkola y'ekizaala gumba ogiwagira oba nedda njiwagira ddala kubanga nze engeri gye nazaala Spiri nazaala 2 n'inkomaawo bati 2 ntandise okubuusabuusa nasomera Nankandula emyaka 2 twali tuli awo nga waliwo omwami bamuyita Tibiwa najja yali agenza Amerika eyo bwe yavaayo nansanga ewaka nga n'esente z'Nankandula zitulemye nga nvudde ng'olwo ziringa mmeka ebiseera ebyo kati ng'ez'olwaleero ndowooza 5,000 naye ebiseera bizaali mmeka 10 ndowooza nga 2 kati nga nazo zitulemye nga nze nvuddemu naye nga mu kilaasi nze nabasinganga
kubanga remember my background navaayo nga nkoze first grade. Kati waliwo omwami bamuyita Tibiwa Onani Rukeera, yali Secretary General wa Kakumiro Union. Kati najja okulaba taata bwe yafa yali amaze ebbanga ng'ali America, kati asanga nvuddemu ng'oli waka. Ndi waka ye. Kati naga nti tusobola okutwalako mu ssomero eddala erisingako wano. Omwana asoma bw'ati P7, ate oli yali amuyita kojja yafa yambala nga nyambala kantu kange kali akajinja kali ka kala kipinki kali pink green kali ka green nga ntwala St Edwards Bukuumi, somero tiriri wala nnyo okuva wano, iri mailo nga 3 zokka. Lyali lya boarding. St Edwards is a big school, gega Kasasa, gega Kitovu, nga ntwala eyo. I think that was 1996 1995. Kati nentandika nensoma S2 nenjimala, nensoma S3 nenjimala, nensoma S4 era nenkola first grade bulungi. Naye ye bwe yanteeka mu S2 yali taamu esembayo, ate omulimu n'aguluzinga. N'abanga takyakola nga Secretary General. Kati n'angamba maama omanyi tekikyasoboka, sina fees zenkuwa, ate awo nenvaamu era mu S2 S3 maze S2 kati ngenda mu 3 fees yampaza taamu emu era n'ovaamu n'otuula ne asaatuula. Kati awo neŋŋamba netubisanya ne maama olunga mukolaki tutunda ffene. Twali muntu nnyo waakulima, omwana okutulewa kakiina mu obuzibu. Nze ndaba tutunda ffene nalimanga. Waliwo tutunda walagi. Honorable, waliwo watugambidde nti wavaamu n'otuula mugenda mu P7. Wanabuliza ng'oli wako otudde oyagala okuddayo kusomero, kirina obuzibu bwonna omwana okutuula nti sente zibuze ne bamuteeka ewaka abeere ewaka atufumbire ekyemisana. Of course maama wange yali yalabakokko ewaabwe gyava ng'abantu basomyeko, abantu engeri gye baba basomyeko. Olwo tukize ku bawala b'e Kakumiro okubeera nga batudde butuuzi kirinamu obuzibu. Ekirina obuzibu ate buti ate n'otuula butuuzi gwe n'abaana tusobola okuyiiya. Njagala kubuulira history nga tufumba walagi alinako gena mu history ali ku Bukedde TV. Katusooke tukole ku ssente katono tulabe okuyiisa walagi okutunda ffene abantu ebibala okupakasa ku kyalo nga nnoga emmwanyi ebyo nango bikola nga nnoga emmwanyi eddebe 10 nga bampeemu nga nkaze sirinje ebbaafu kale kanje baafu zaki zina gya ddebe. Honorable bano oyagadde kubasunirako kati batandise okubeera nga bakyamuukirira. Katusooke tukole ku nsimbi tovaawo.